Sema Jamal amanyia wasa Jamal. Kuna ile Olaba atakuba mu ngalo abamusezi Buganda tukube engalo za Katonda tuwulire. Eza Katonda za waggulu ezero size eza wansi tugatte engalo tuwulire. Tuppe ku ngalo z'omugagga mulinde kwali ku mukolo tuwulire. Tuppe ku ngalo za Big Pig mwali mu kizimbe tuwulire. Olwo munkozi obulungi obutagambika. Mwana ikatumwa Katumwa isambwangu mwana ikatumwa mpulira enswagiro mpulira aba kitange taata Saalongo Mbugeera mula mpulira bibyo kiriza nkukakase tulira tuyina abagenyi wano ku Wankaaki kiki ekiraga nti bagenyi b'amaka gano okusinziira ku nnyambala yaabwe. Oweekitiibwa taata Saalongo Mbugeera mula tulira bambalidde ddala nga ffe abaami bambadde batya bo mukulu taata abaami mu busuuti balina abakulembedde yiye kale bw'ataabeere kasiru mu mpeera akangoye ekuube ku mimwagi mukulu tosogola omusima amala nka mutaddemu ttaano 10 likwata mpaawo owange gwe musajja wa kabaka omutambuze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakuwe engalo bakulembedde. Kitange taata mukadde waffe kkiriza nkutegeeze nga yeffe mpulira bibyengala byewulira ngalo taata kankweyanjulire nga ffe bazzukulu ba Katongole mugatta kubanga nina basse mugenyi ne bannamugenyi nkuwulira kkiriza nzizamu nkutegeeze nti ffe tuli bazzukulu ba Nsamba kubanga bamulindwa ne bannamulindwa ndi nabo nkuwulira kitange taata kkiriza nkutegeeze nti era taata tuyitiddeko ewa mukulu munno ani taata atusindise Namatabo Mutaka Namutwe nkuwulira nkutegeeze ebigambo bino taata ngenda genda neeyongeza kubanga omuzindalo nasoose kugutya kituufu taata kkiriza nkutegeeze bwe tutuuseeko eyo atuwadde omujulizi omuto ani taata Kizito atambudde n'abamuwerekera abasatu taata kkiriza nti nalina muzzukulu wansi ewakali balensiisa ani oyo nno yenkata bakwongere engalo taata nviiri amunyigiriza bunyigiriza naye nga ye yabadde taluliimu tuwulira taata ebyalo linna bimanya ensene nesula ku mumwa gwa kutiya kkiriza nkutegeeze nti bwompowa olugave mu kibi nenkibiriza taata nentuuka kisaasi kijja kgenda Namayumba kubanga Namayumba waliyo ekiri mu Gomba n'abawaddewaddeko ng'omusezi omumpi kuba ye tatiisa kituufu saagala kumala biseera ng'asiikira enkoko ebinyeebwa songa n'ebibisa ebirya mukulu mwanange Katumwa oyo mumperekerera agende bazzukulu bamuteesesa tugatte nga abakutuuse bazzukulu bamuteesasa mugatte engalo ez'amaanyi sebyuma akateeke mu ziro
Endulu gye muwulire Namayumba si ababbe yaniriza ekiteekyo ekigula luggi. Bazzukulu ba Muteesasira tugatte engalo eza jangu tugende. Balonabba Taata kangu eyanjulire n'omukulu ono. Mutambuze Wangi taata. njagala okumanya ebigambo bibiri. Iya. Mpe enjawulo y'enkata n'ekikata. Taata enjawulo y'enkata ku kikata. Kuwulira. Ekikata kiyamba ekita obutayatika. Bakwongere engalo enkata. Enkata eyamba kwetikka. Era wali ekikata enkata ebeerako. Abakwongere ez'omuyiga. Bananga mukuba engalo ez'amaanyi taata gwendeese. Iye. Mwana mulenzi ono ye mwetisibwa. Iye. Era ekyamazima amatuukiriza nkutegeeze nti yasoma gya mutwe. Gitya. Ati taata gyakwetikka ekikyo giri mu mutwe y'ensonga lwaki amenyeka nnyo. Kuwulira bakwongere ez'omuyiga. Taata kamuzeeyo. Seleka muwe entambula emutwala. Ba buli ekyokwetikka weekiri. Onto kanyige muziro. Mutambuze. Wangi taata. Muli bayivu. Taata akkiriza tuli bayivu okusingira ddala nze yasoma. Tendekero 10 Uganda ne Buganda lyosinga okwetaaga okusinzira mu mbeera mwoli. Taata Makerere nagaanayo kubanga waliyo Kerere nnyingi. Taata ne ngenda mu Bugema University eyo empeddembe kubanga waliyo bazzukulu ba Mugema. Taata era bw'ogimba wano sijja kuba nakibaawo era nja kukkiriza ky'onookola ekyo nja okukkiririzaamu. Sigenda kubeera mu kwebuzaabuza nga musiraamu omusezi agenda kugamba nti sirya bikaafu n'omubuuza nti ate emirambo gy'oli ani agikusalira. Lubeera ali mu byuma mpeddeka lituuke. Kanyige muziro mutambuze. Twala kuyisa bwangu ng'omugumbaano beew'omwavu. Kubanga abatagenda kunaaza mwana wadde okubaako genda kwogera ate nga bwennekuba mpiso munnyambeko. Jjanjaba omulwadde siramu. Otuuka erukaya ku kyalo kye bayita kiteredde nsinyaako nteke. Yemera ddala dema. Akubaati ono yabadde ambuuza naye bali abaana baamaliriza dda. Kakati ekkiriza nkumenyera abagagga abali ku kyalo kuno abaavuze emmotoka ez'enjawulo. Omusaasi Namiti n'avuga hali ya Kawundo. Nze ne nvuga Kalibu. Mutambuze. Kitango omulungi. Bakugambye nti okwejjusa kuli wano abooyingira nabo baleme kwenyenyaamu kiki? Taata balina buzibu bwokka. Kiki? Anti bwe batuuse wano nga balaba nti nno abali wano babafaanana. Bagamba bayinza kutya okujja mu bantu abakulu nga bajja basaalimba. Kale Lubega sumulula tulabye. Taata nga tannaba kusumulula. Kitya? Taata ngenda kugamba abeewange bawule emikolo egy'okwanjula n'omuzikiti. Kuwulira. Omuzikiti abaami bokka n'abakyala bokka. Ne buli mwami tuula n'omukyala kubanga guno gwakwanjula ate nga gwotudde naye mukyala wo. Kale selekta mba. Mutambuze. Kitango omulungi. Mulinga bameka. Taata tetuli bangi nnyo tuli babiri ffekka. Bakuwa engalo bawazze nabo. Engalo ez'amaanyi. Kakati njala kutubuuza ekibuuzo ekirala. Emukulu. Ku bantu babiri wayise naani? Taata kwani naani? Ku Nabangi ne Naamala. Taata akkiriza bagamba omukolo gunyuma abantu nga tebabaleese wuwo. Musango naye era taata bwe binaagana tujja kikitanya ng'omukyala anoonya obunnya bw'okumata. Akola atya? Afuuwa mmindi n'abufuna. Olabika oyina experience. Selekta mpa
Bamutuuka ekiteredde mbuulira. Kanyige muziro mutambuze. Wamma wangi taata. Nsanyusa okukulaba. Kale muzeeyi. Embeera nno mw'otuukidde. Taata. Bazzukulu ba Muteesaasira nga babukadde muzambugula. Iye. Mu mbeera bw'etyo. Iye. Njala okyuka otunula essayidi eri ewala ennyumba. Ye mukulu. Ekyamazima kya byonna omukolo guno gutuubye. Ye mukulu. Njagala okutegeeza nti twatemye. Iye. Amatabi ku muti ogwo. Emukulu. Tetugaa nti buli mugenyi anaakyala nga wano ateekwa okutemako amatabi abiri abiri. Emukulu. Nga waliwo ettabi erimukwatako. Ye mukulu. Waliwo n'ettabi erikwata ku mmengo. Emukulu. Sibeekuli. Emukulu. Luka sona osandage. Taata nyinza nti okugamba abeewuwo nti batufaanane bafaanane nga ffe badde ku bigere byabwe. Abalagiri. Kakitange taata gwe alina obuyinza bonna kubanga gwe kamala byonna ng'eggala essajja. Alituuka. Taata lyeriwagira emyaleemo. Nte ensekere. Ate likuba n'ennoga. Bakulumudde waggulu twogere ku baffe. Nga tujjukira nnyo bajjajjaba. Fea bafiirira ensi yaffe. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Katonda mulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubundukuleko emikisa gyera baffe omukuumenga. Kale ffe twesimye nnyo Abaganda twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Awangaale Bukajjumba effumu lizannyira mu Bwengula. N'abagerekagerekera Obuganda ssanga lya Mbogo bakuwaakenda ofune kwozannyira. Mukkirize nti mu kutya Katonda amagezi megasookera. Atatya Katonda kwesigala ng'otudde katufune edduwa okuva ewa Sheekh ewonga omukolo guno mu mikono gya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم اجعل هذا اليوم يوم اليمن والبركة لنا ولضيافنا الأكرام. اللهم اجعلها أولها فلاحا واجعل وسطها صلاحا واجعل آخرها نجاة وأسمعنا فيه ما يسر نفوسنا ويجدد إيماننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. Kale bazzukulu ba Muteesaasira muziwe omulimu. Emmere nagamba Seeka ali wali tannalya ne bamugabula mutwalire empombo zonna bazimuwaga nti nze nabadde ntegeeza Seeka matte. Kati atali kale ng'ali eyo ng'agenze ku nnyumba ya Mungu omwaka guno ku Hijja atule haja kyoba haji. Kale omukyala ng'ali eyo nga mu kujja kwe takutte ku make-up ng'alayira nti wallahi bidallahi sikutte ku make-up atule. Tuula wamukutteko. Ninayo ttiimu y'abawali mu mpitirivu era babeetegereza. Omwami ng'ozze naye ng'agamba nti bukyanga baawo talimbira nko ku ssimu atuule. Mina yenze nimbira akalala mutuule temunjo kyessa muliro. Sanyusa okubalaba. Wewaawo taata naffe okubasanga. Tukkirize mukadde kano ye mukulu
Twalize mukama wange meya liiso lyangege eriyamba alaala ne montamulirabiramu mukulu olina kyogamba Taata nsaba akabi kali mukulwa abeewange njagala tukole ekintu ekisobola okuba nga kijjayo vibe njagala ngalo zokka gwezaako omuliro nkusonyiye tokuba seretampa sagala kumala kadde yadde n'akamu mwana kyeyombekedde g'osanga mu lusuku ng'akugantigana amapapaali nalima amasajja gansala lindako abenga omuluddeyo omukolo gufa temulwayo agenda kujja wali mutambuze kitanga omulungi mulembe gugenze kukyuka ekimu kisirisa ekimu coronavirus asirisa enzige n'okwayuya kukusirisa okukaaba Sente mpaako okubiri wano kale bintu byakutetenkanya nga mukyala anaavuma bba bw'atuuka agera oyingira naga ntaata Nuhu mbogolera ku baana abo mu Uganda embwa yeboggola abamaze okuvuma kaleeta okabawe taata nange ngenda kwebereramu ng'avuga omulambo kuba enkuba ne bw'etonnya teweggama kituufu ekyo baalabanga abasawo mumanyi nti mu maka gano tubeera n'abagenyi tufunye abagenyi nsaba mubampeera ebibuuzo bibiri kyatusanyusa obbalaba neeradde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Sanyiso bala baba sebo. Sanyiso bala baba. Lindako. Bebasanyukira bayeekera abataseekaako kiki? Mbeera ki batuuseeko? Ye. Nga tuli ku mulembe ogw'ababanda n'ogwakyagulanyi baddemu basanyukira obabuuzeeko tuwulire sanyiso bala baba sebo sanyiso bala baba nnyabo era dde basebo era dde bannyabo nkulike ekkubo tobakulisa makubo eriyamba alaala akoze ekimala okugalima n'agasigadde semakula kwanaatandikira mu mbeera nno bwetyo nansi waali ye taata wendi sanyusa okulaba abantu abo mubeetegereza tutule nabo mu lukiiko lwaffe ye taata tebalina buzibu bwonna obuzibu balinamu lumpe maada nalunga aluseera kakati taata mu balwadde bempozeeko ontyo mubaddemu omulwadde omwombuye ennyo ng'alina bulwadde ky'obumusumbuwa ng'alina obulwadde bwa tokatiivu namulabiddewo ng'ayogerayogera nnyo ng'eyamira kasi namulabiddewo musalidde magezi kiye oba atuveemu muwaddeyo ka drip k'amazzi ontyo nemuwaayo ne ka microphone bakkubira engalo ez'omwega ontyo dokita waali dokita waali taata mumpeeko laba okkiriziganyiza ne basawo banno omulimu gwe masindiseeko ye taata tosanzeemu mbeera yonna ha kaata obuzibu bwo bwe buli bwaze dda waze dda mubenga otukoze tutya kubanga omulwadde osanzemu omulwadde omuye omuzibu wangi ho nga bulwadde kyobumuluma omutima gumuluma gukuba gukuba nga nokwogera gwogera gwogerera ddala ne gwatula gutya gugamba asiya Oh-oh. asiya gyemusawo asiya ati onzise nkugambye tumugobe kubanga disiko twalese y'amaanyi ekuba jjejje tumugobe oba osobola omujjanjaba atata tetumugoba bakongera engalo ez'omuyinga omusalikerawo kyekenye taata mukulu bantunula obukugu bwange bwe nnina kuwulira jamufunirayo sirapu eyitibwani eyitibwa asiyati
wayise nayo nedda taata bayise mangu nkitegedde ekyo kati obadde ku bwangu obungi ennyo bwekitabi nkoolera sisobodde kuyita nayo kituufu bakongere engalo mutambuze kakuddire bakwanjulire mu ddakiika omulabye mulaba taata twagala okwebaza nti oyo musawo emmengo labye mulaba taata musawo muganda exactly musawo naye nga muganda bali bakinnansi ab'ensaasi amuddiridde omulabye tata mulaba twagala okwebaza Katonda nti abo babiri abaddiŋŋanye be baali mu kivulu kya Shiba ku nnana begalesa amaanyi basawo Dr. Byansibe yateekawo okulaba nti buli afunye akazibu konna be balina okumujjanjaba asembayo sayidi eri omulaba Emikolo twebaza Katonda ng'amaka gano nti bukyanga tubaawo mu bulamu bwaffe guno mwaka gwa 2 ng'oyo afulumye yakajjajjaba abalwadde 100 unfortunately 99 bafu really njagala twala mwana mu busawo taata tubajjaawo olina kyogamba taata ebyakuno sibimanyi nnyo manyi byewaffe jjajjaffe yatugamba bw'obanga ogenze mu maka ng'ogenze kukyala ofubanga nnyo abaliwo n'obasanyusa taata katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yatugamba nti guno omulembe gwa bwerufu era nabaddeko ebutambale waliyo emmotoka egenda eyimba zaalibwa n'omulungi simuula omulwadde w'ekifuba simuula taata nabiwulidde butambala naye ayogedde ku mulembe nempulira essanyu olaba nti ennaku z'omwezi omulembe gwatulesse olaba nti ennaku zino pikipiki n'emmotoka zitunda ogenda okulya nti emmotoka akatungulu wano ku mmotoka naye twasubiddwe omulembe omwagulanyi anti babitadde oba ogenda kuwulira nga baga nti enjaga amayirungi wano ku mmotoka kyere taata kkiriza nkutegeeze anti buli mulembe gukyuka anti kati guno omulembe gwe tuliko sabbuuni wa bbeeyi okusinga ebbaafu kituufu ekyo taata nsaba n'obuwembeefu jjajjaffe taata yatugamba bw'obanga ogenze ewandu olekangawo omukululo ongulese tweyanzenge ombeera bwekyo tekulira ndeetera bazzukulu bamuteesaasira mulinde subula sente mulinde gaba sente omugaga asumuludde atandise okumansa oyo mwaja mulinde gaba sente abasente ku mukolo abasente lindako ati abantu bayinza okugamba nti mulinde abadde azimuwa agenda zimuddiza mulinde jangu nange okikolega bwokikoze bakasente ozirina kalage nti ozirina omwana mumungiri ngalo buli mugaga omulungi Dr. Byansiga bwe weteekateeka mulinde akulaze ekiddako twogera okwaniriza taata mu bataata omukulu Ssennakulya addako wagula abantu bagulabe mu butuufu onyiridde olinga mu maka wa palamenti mukulu mumuwengala abenga osibawulira ngalo zammwe oye mugagga mutambuze nkuddidde saagala kumala biseera yadde eddakiika n'emu wano tulina ebinyonyi ebirundirwawo tulunda enkoko tulunda enjiibwa tulunda sekoko tulunda mpa abaana wandyagadde kulunda kinyonyi kino lwaki oyagadde okulunda ekinyonyi ekyo lwaki anti be baana boozaala selekta kebera mu madinda go tweddinda lireete abaana bange bajje babuuza